Kalama TV kojja mate kitalo nnyo ddala era tuddamu okusaasira famire ya Winnie Nantimba oba Nantiba okubeera nga Kadamu ono yafa akirabiriza okubeera nga bagamba yeetuga. Eyo story twagibaleeterako tubatereetera n'engeri gye yatuukamu e Uganda kati Winnie yaziikiddwa naye okuziika kwa Winnie tekwabadde kwangu. Nkimanyi amawulire agamu mwabadde mwagafunye ne tubadde tukyalina be tukwasaganya naye twagala tubeere nga twogerera ku Winnie naffe nti Winnie okuziika kwe tekwabadde kwangu n'okutambula kwe era tekwali kwangu. Muze muwulira story okuva mu channels enjawulo okuva ku TikTok era ebintu ebyo nga bwe bibadde era bibadde bijja ate ng'ojja kwewuunya nti amawulire gonna ge mubadde mulaba okuva Winnie lwe yafa bamuleese ku kisaawe bamutegudde mu ambulance eziwera zonna zigaanye bamututte baba bamutwala lufu lwe lukutte ebintu nga bino abamu bakomentinganga nga bagamba Katemba biseetinge baagala kufuna views naye ebintu bino bannaaye tekubeera gamba nti naabeera Katemba kuba ambulance ogenda okufa si gwoba ogisse olufu ogenda okukwata si gwoba ofuuye ku mmira n'ogamba nti kangezenga olufu olukutte ku motoka. Kati ekyajja abantu ku mutwe kwe kubeera nga Winnie yatuukibwa okuziika entaana n'egwamu ne keesi n'emenyeka. Njagala mumanye nti ebintu ebya shiriki gye biri ebintu nti omufu munyiivu gy'ali. Njagala batwalako kasitoori katono nnyo. Omwezi ogwaggwaawo mujjukira omusajja gwe baali baziika e Masaka eyagamba nti nno ye bwe mubeeranga mumuziika oba bwe babeeranga bamuziikanga mu fuuti 10. Amawulire ago mwagalaba bano ne bagamba bwe yafudde dda tatumalira bidde kuba waliwo ng'ekintu olwazi ne basima fuuti 5 ne bamuteekayo. Baba bamuteekayo bwe bati ne wavaayo emisota 2 ne gitandika okugoba buli muntu yenna eyali azze okuziika. Omusajja teyaziikibwa, yaziikibwa nkeera naye bwe baasima kuba entaana eyo baagiteekamu ekitooke kuba yasula ne baddamu ne basima entaana endala era nga bagamba lwazi ne bakoma ku fuuti 8 era babeera bagenda omuteekayo era ne wavaayo emisota era omwami n'asula ne baddamu ne basima entaana baagisimira ennaku 2 olw'okuba nti waliwo olwazi ne batuuka ku fuuti 10 baamuteekayo tewali musota gwonna gwavaayo. Ebintu bino gye biri. Bw'otunuulira sitori ya Winnie okuva lwe yafa azze e Uganda atuuse ku kisaawe jjukira n'emirambo egyo bakadaama bangi baatubuuza emirambo gyali emeka. Emirambo gyali 2 mujjukira emirambo gyali 2 omulambo ogumu tetunnategeera gwali gwani naye nga kyetumanyi era twabagamba nti bantu bangi abafiira e Saudi bantu bangi abafiira mu nsi z'Abawarabu naye ne batabanyika ne bajja naye ne babeera nga amawulire tebasobola kubeera nga abantu baabwe bakweka amawulire gano oba kampani zakweka amawulire gano naye amawulire gano okubeera nga gafuluma kiyambako abantu okumanya kiki ekigenda mu maaso. Winnie ajja ambulance zebamuteekamu zonna mwalaba zaafa. Olunaku lwe bamutwala mu kyalo olufu lwali lw'amaanyi nnyo. Abawakanyi baawakana kusooka kwa ambulance ne badda ku lufu era ne bawakana. Kaakati abamu we bakkiriza bwe kubeera nga babadde bagenda omuteekayo entaana ne yiikamu. Mirundi emeka gye mulabye ekintu ng'ekyo nti omuntu azze emmotoka efudde eri efudde bataddemu mafuta mafu. Omusajja yagamba ebbanga lyonna lyakoledde ku pampu takikolangako. Kuteeka diesel mu mmotoka ya petrol. So Winnie tusaba Katonda omwoyo gwe aguwummuze mirembe naye nga tusaba n'omuntu yenna
abadde mu kintu kino oba amanyi nti alina ekintu kyonna kye yakola Winnie abeere agende yeegayirire famire ya Winnie. Be bano abantu be mulaba nga mu firimu n'olaba nti ndabye ekinigeria nti omuntu akomyewo. Bw'aba asobodde okubeera nga akyalemedde ku nsi nga buli kintu kyonna ekigenda okukolebwawo wabeerawo embeera, manya omuntu yenna bw'oba oyina akakwate ku nfaayi, gezaako okugenda okubeera nga weegayirira famire. Ekyo ekintu tebakisaba na busabi nti oba genda osabe nti osabe Katonda kuba shiriki ye gyali. Tebakisaba Katonda, olina kisaba famire ya Winnie ekusonyiwe. Oba oveeyo gyogerere kuba bw'olaba ebintu bino engeri gye bibadde bitambulamu, ebintu bino tebibadde nga biri byokka, waliwo ekintu ekirala ekiri emabega. Entaana yabomose, ntaana yaguddemu ng'ebifaananyi mbirabaawo. Tweyongera okubeera nga twebaza buli muntu yenna abadde mu kintu kino, ababadde bagoberera n'abantu abaatandika sitoori eno eya Winnie, n'abaafuna amaloboozi agasooka, n'abaasobola okubeera nga batutuusaako information eyo naffe ne tubeera nga tugisharinga. Bwetyo tusobola okubeera nga tutambula mu mawulire. Manye amawulire gojja owoono n'ogira oweeno ge mugatta ne mubeera nga eddoboozi ly'ono n'oligatta n'eriyo, mwenna ne mubeera nga mukwasaganyiza wamu ekintu. Kambaddire mu mubimpimpi ebintu bya Winnie nga bwe byali, oba nkimanyi wayinza okubeerawo ng'omuntu olwero lwasoose okumanya nti ate Winnie yaani. Winnie muwala yagenda e Saudi Arabia okukola, n'akolayo akabanga katono nnyo. Bw'akolayo akabanga katono nnyo n'afa. Babboosi be kye bagamba nti yeeyetta. Ate olwamala ne babeera ng'abakyusaamu information bwejja wano ate balaganga atetta. Ne basalawo ne batikka omulambo gwe, voice note ayagala osobola okudda mu video saveeze emabega n'oziwuliriza. Ne batikka omulambo gwe ne gubeera nga gujja ku kisaawe Entebbe. Bwe gutuuka ku kisaawe Entebbe, ambulance ze baaguteekamu ne zifa ambulance 5. Ne bateekamu eno ne neefa, ne bateekamu eno ne neefa, ne bateekamu eno ne beefa. Ne bagenda e Mulago ne bamukolako postmortem report. Ne bamala bwe bamutwala mu kyalo, omulambo bwe bamutwala mu kyalo, olufu ne lukwata. Neebeera ng'omuntu tulaba na gy'ogenda. Ekyo ne kiggwa, ne tutuuka mu kuziika. Bamutwala okumuziika, entaana n'egwamu. Bw'egwamu ne keesi mwe baali bamutadde, kofini mwe baamutadde nayo neeyabikamu. Sitoolo oyizeemu ki? Katusabe Katonda Winnie omwoyo gwe agulamuze kisa era amusonyiwe n'ebyamusobako.